The newsroom, where untold story is revealed. Are you kidding me? Beyond the newsroom gwagenda maaso n'okubira ng'otugoberera ate njagala okubeera nga mbebaza n'obategeeza nti kyemukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Ogenda maaso n'okubeera nga mugoberera ensonga ez'enjawulo nga bwe tugenda maaso n'okubeera nga tuziteekayo ku mukutu guno. Wenjogerera akadde kano eno nga President Yoweri Kaguta Museveni wamu ne gavumenti ye nga bamaze okutunula mu nsonga za China Town semaduuka yabadde aguddwawo wali eri erugogo ewali gaming store. So ngenda kubeera nga ate nkunnyonnyola olabe biki ebyavudde mu kulonda ate era mu ngeri y'emu. Tutandikire wano ku baana bawala abagenze maaso n'okubeera nga bakwatibwa olunaku olw'eggulo abavuddeyo okwekalakaasa okubeera nga balwanyisa enguzi. Bano nno poliisi yabagombyemu obwala ne bagenda maaso n'okubeera nga basindikibwa mu kooti ate gye babategeereza nga babasomera emisango okuli ogw'okweyisa ng'ekintuntu ekitagasa kw'oteeka n'okubeera nga batyoboola eddembe ly'abalala ate era mbu oba oliawo balidde ne mu nsi yaabwe olukwe. Kakati nno abaana nno abakwatiddwa olunaku olw'eggulo okusinziira ku Dr. Kizza Besigye agambye nti these women were charged today with being a common nuisance, that's okwetwala ng'ekintu ekitalina mugaso oba ekintuntu, then for protesting against the most harmful evil in Uganda society today, corruption, which is the nuisance. Shouldn't we all reflect on what prompts this kind of protest? The efforts of massive and irrelevant corruption for decades is devastating. Those on opposite side of the stick have no idea at all the damage caused. That's why revolution is inevitable. Dr. Kizza Besigye onono talina kigambo kiwoomu na kimu eri saidi eno era n'ategeezezza nti yabali ku ludda olw'abo abanyigiriza abantu agamba abagenda mu maaso n'okubeera nga beenyigira mu buli bw'enguzi eno bo bakiraba ng'abaana abagenda mu maaso n'okubeera nga beekalakaasa nga ababa beeyisiza nga ekitagasa. Nzikiriza nkuwe video eno ogirabe ate tweyongereyo mu nsonga zino. Save the children! Save the future! Save the women! Save the children! Are you kidding me? Are you kidding me? Are you kidding me? Are you kidding me? Stop corruption! Stop corruption! Stop corruption! Buwombeefu obw'ekika eky'awaggulu ennyo nkusaba video eno sokko gimpereka like ate tambulire eddala etuuke ne kwoyo omulala yandiagadde ogenda maaso n'okubeera ng'agifuna mu ngeri emu. Nkusaba subscribinga ate gwe atanatwegattako mu butongole omale onyige akadaawo ofune notification emboozi zaffe zonna ze tuusaayo ogende maaso n'okubeera nga ozifuna bulungi ate era mu ngeri emu nkujjukiza nti Sheikh Ashraf Ddembe musomi wa ddwa waali okubeera nga akuyamba ebizibu ebyo by'olina ate era by'oyitamu mukubireko okusoma essembe y'okumenemu okusinziira wonna w'oba oli yajja agenda maaso n'okubeera nga akuyamba. Tofaayo oba oli mitala w'amayanja wali ogenda maaso n'okubeera nga ate akuyamba okuvuunuka ebizibu bino. Gweyagala olanga naffe mu ngeri emu simu zaffe we ziri awo wansi ku screen tukubireko tutambuze ensonga malidadi sana. Stop corruption! We come fully dressed last time and you undressed us! You undressed us!
engeri poliisi gyekuttemu abaana bano oyinza okubeera nga ekituufu kiri nti naawe obitunamu n'ogamba yihi ddala Uganda tulaga luddawa. Ajjukira nti abasooka okubeera nga beekalakaasa okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi 22 mwezi ogw'omunaana nenga lumu ogw'omunaana bagenda mu maaso n'okubeera nga bakwatibwa era nno munnange ne basimbibwa mu mbuga z'amateeka ne bavunaanibwa emisango ey'okuli ogw'okweyisa nga ekitagasa. Naye ebintu bino ebimu bwe muba mubikola oluusi mugenderere nnyo oba oli awo biyinza okubeera nga okalyadda kaddadda nga bibaviiramuko akabasa. Kakati awo wennyini Chinatown kyeki gwagenda mu maaso n'okubeera ng'ongoberera akadde kano era ono ye ssemaduuka eyagenze mu maaso n'okubeera nga aggulwawo ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno ogw'omunaana gwe twakakuba amabega ku lunaku lwa 6 nga waneeno nno enkumi n'enkumi z'abantu zaatikedde ku nkya babukereza nkokolo genda mu maaso n'okubeera nga bagula ebintu eby'enjawulo ng'ekintu eky'emitwalo 20 mu dduuka eri ewalala nga ku China Town ekya 20 emitwalo ng'okyefunira ku mitwalo 3 oba oliawo 6 n'ogenda maaso n'okubeera nga okifuna. Chinatown si omukwoyo nsemaduuka omunene azze n'abeerawo ate naggalwa. Kinene nno kinnajjukirwa nti waneeno mu ggwanga lyattu Uganda tubaddeko ko n'amaduuka agaze nga gatunda ebintu ku bbeeyi layisi ate era nga g'amaanyi naye ne gagenda maaso n'okubeera nga gaggalawo nga tegaggaddwawo lwa mpaka wabula olw'omusolo omungi gwe babatippa ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bagaggala. Kaakati nno ku gano ojja kujjukira Shoprite naye yaliwo tugambe Uchumi kwoteeka ne Nakumatt. Ezo ze zimu ku supermarkets basemaduuka ezajja ne zigenda mu maaso n'okubeera nga ziwewula bannayuganda. Kaakati nno Chinatown we yajjidde kaakati abasuubuzi bonna ne beekaabirako. Lwaki ba panelists ab'enjawulo bavudde ne bagamba nti Museveni ali behind Chinatown era ebigambo bya Museveni bijjira ludda wa mu nsonga zino. Jjukira nti abasuubuzi bamaze ebbanga ddene nga beekalakaasa nga bagamba nti oba sinakindi bati babagjeeko musolo gwo omungi gwe babasolooza bagenda kwekandagga abaggale w'amaduuka nga abasuubuzi bano bagamba nti omusolo gwe babagenda mu maaso n'okubeera nga babategekera mungi nnyo era munene nnyo nnyini ddala tebasobola nagenda mu maaso n'okubeera nga bagwebeera oba okwebeera embeera eno. Ajjukira nti osooka n'osasula 17% ng'ogenda mu maaso n'okubeera ng'ogula ebintu ng'okubiyingiza wano kyokka ne bakuteerako ne ifreeze oyo gwe bagamba gw'olina okusasula ate oteekeko n'omusolo ogwa VAT nga omusuubuzi akugamba nti ekintu kyajje e China okukituusa e Uganda ng'oggyeko transport omusolo gwokka gukidabolinga nga kino kitegeeza nti omusuubuzi asuubudde endiwata y'engoye ey'emiliyoni 1 e China wagituusa waneeno ng'agitaddemu transport wa mitwalo 5 agenda maaso n'okubeera ng'ateekamu ate era agenda ateekamu omusolo ogwakakadde oba sinakindi kamu kitundu abenga ekintu kyasuubudde emiliyoni 1 kigwera mu miliyoni 3 n'ekitundu ekitegeeza nti omusolo gudabolinze ne gusukkuluma ne ku bbeeyi omuntu gy'agula. Nina mukwano gwange omu yali yagula emmotoka ekika kya drone okugijja wabweru w'eggwanga agenda ogigula yagireeta agenda okugituusa waneeno ng'emaze okutwala obukadde 4 omusolo ne gumumalako miliyoni 25 neggwera mu miliyoni 65 anambirira kyokka nga n'okukyusa emipiira nga n'emipiira gyennyini egy'okukyusa emmotoka eyo era gavumenti egifunako omusolo which means gavumenti eno egenda maaso n'okubeera nga enyigiriza bannansi obutalekerawo ka chance wadde we basobola okubeera nga balira. Kaakati ekyajje abasuubuzi enviri ku mutwe kwe kuba nti abasajja baneeno nga bannannyini ba Chinatown abajja ne bakola ebintu nga bino bo babayita ba investors be bawa kye bayita tax holiday kwe kugenda maaso n'okubeera nga basonyiwa investor omusolo n'abanga ye ebintu byaleeta ne byayingiza abiyingiriza bwereere nga tekuvaako musolo yadde 10 ekimu bwe kiti. Kaakati kitegeeza ki eri omusuubuzi oyo? Gw'omusuubuzi ali eyo nga weetaaga okugenda mu maaso n'okubeera ng'osuubula ebintu e China bagenda kujjako omusolo engatto gy'ogenda okutunda emitwalo 15 ku Chinatown ya mitwalo 3 n'ekitundu
oba ya mitwalo 5 gwogitunda 15 oli afise emitwalo 10 teri agenda kugulako wana abasuubuzi bwe basinziridde ne bakaaba nga naye ne gavumenti kwoteka President Museveni eri gyali mu kati atudde ng'akuba gudiikudde atya muddemu mwekalakase muggale w'amaduuka bamaama bataata tulabe ani agenda okufiirwa kubanga already Chinatown weeri semaduuka munene alimu ebyokulya alimu ebyokwambala alimu ebyokukozesa ewaka ku bbeeyi layisi fridge gy'ogenda okugula wali eri emiliyoni emu n'emitwalo 8 bagenda kugimuguza wana emitwalo 8 ku Chinatown engatto utwogere kuki nagenze mu maaso n'okwera nga ndaba waliwo ezinene office chairs ku Chinatown nga z'emitwalo 25 mitwalo 4 ng'ate eri ku basuppliers abalala bazitunda emitwalo 8 ku kakadde ekitegeeza ggwe wenna wooli essaawa eno osaana weekwasa Katonda kubanga kineeno kigenda kubeera nga kibanyigiririza ddala naddala abasuubuzi era kati abasuubuzi nga babadde bakyalinda President Museveni okuvaayo ayawanukule okusaba kwabwe nti mukulu tunula mumko mu byomusolo gwa Efries at least ogutugirewoko oba bateekewo enkola endala ye nno yataddewo ne bagamba nti kati baabano baguddewo kibayita Chinatown bineeno nno amaduuka ganeeno abagamanyiiko gabadde mu bibuga ebyenjawulo abaddala ababadde mu bibuga nga Dubai nkugambye nti zagenza okwera essaawa emu ey'okumakya olunaku lwajjewo ku bbalaza ng'abantu balinga 3,000 abasimbye line nga bajjudde nga ne munda bajjudde wano nno poliisi we yasinziridde negamba nti omujjuzo munene ate twafunye okulabulwa okuva mu ggwanga lya Amerika kwoteeka ekitongole ekyetengeredde ekya UN nga bagamba nti Uganda eri mu kadde kakati abaga okubanga nti nno bolekedde abatujja ogenda mu maaso n'okubeera nga basalako eggwanga lino kiki ekireetera abatujja okusalako eggwanga nze naawe bagamba nti buli omu buli sekinomu wali yerinde kati osinzira ku poliisi n'ab'ebyokwerinda bagamba nti ekifo kino engeri gye kikuŋŋaanya abantu abangi kiyinza okuleetera omutujju okufuna chance etuuse obutujju ku bannayuganda kati kabasooke bakigalewoko omujjuzo ogende maaso n'okubeera nga gukendeera naye buno si bukodyo bwa poliisi nga bwe bazze nga bakola mu bitundu ebirala oba nga bwe bazze nga bakola ku bintu ebirala nze naawe gw'osasula omusolo ne gukumenya n'ogutuulamu kaakati essaawa ey'olwaleero omusajja yazze nga gwe kyobadde otunda ate ye price ye eri wansi ebitundu 3 ku buli 100 tugeze bwe ngamba 3 aba asazeeko almost 70% ate nno munnange gwe kumukupeyi gy'ogenda mu maaso n'okutunda kineeno nno kigenda oluddawa gwabadde atuula mu kikubo gwabadde asasula edduuka miliyoni 5 omwezi n'osasula omusolo muganda wange ekituufu kiri nti oyinza okulemererwa n'okuddayo okufuna ssente ezisasula edduuka kw'otuula gwabadde abeerawo ku lubalaza nga naye naawe kansa ekusoloozaamu kubanga ebintu mubijja kuba no basupplier ne mugenda mu bitunda kati bba abayiribi mwenna mulabye kubanga buli amanyi erugoga agenda kugenda yeegulire kuba ne bwogenda mu search engine ya YouTube kawabewa ekigambo kiri kimu kyokka Chinatown ekiri e Uganda nze naawe era abasuubuzi nga bo abeetaaga ssaala zokka nagenda maaso nakubeera nga oba olyawo tubateeka mu ssaala ebyo byonna nga tubitadde ku mabbali lwaki Chinatown ebeggalwawo era osuubira gwe omuntu wa bulijjo onaafunamu waneeno wetugenda okuddirayo nti baani bannyini ssemaduuka amanene agali mu ggwanga era baani abali affected ne bennyini abali mu gavumenti nabo bennyini bakimanyi nti nno be bamu ku abo balina amaduuka era bakimanyi abamu ku abo basuubuzi bw'otaba musuubuzi mukoddomi wo musuubuzi bw'ataba mukoddomi omwana wo musuubuzi kiba kigenda banyigiriza kubanga nabo tebagenda kuddamu kugula omukenkufu omu nga munna bizinesi asinzirira mu ggwanga lya America manyikiddwa nga Ronald yagenze mu maaso n'okubeera ng'ategeeza lwaki bannayuganda temubuuka bintu nga bino kale bwe mubanga temwagala nga bye bakola bibi Chinatown keyazze temubagulaako bintu leka babeerewo omwezi omwaka nga tebalina bakasitoma olabe oba tebaggalewo naye bano abasajja beekubidde akalango mu nnaku 2 batunze ebintu bya biliyoni za sente owange gw'owaayo ali eyandaba agenda mu maaso n'okungoberera oli luddawa era kiki ky'olowooza
bingi, oyagala woofer, oyagala TV, oyagala fridge, okiki oyagala, nviiri z'abakyala, bizigo, lotions, oyagala ki, iddagala, byonna gyebiri mu Chinatown. Liri kuŋŋaanyirizo lya buli kintu. Bw'olituukako ogamba nti yeggulu ly'ensi kwe batundira ebintu ku bbeeyi dondolo oba bbeeyi layisi, abaffe tulagawa? Abasuubuzi baffe bali luddawa? Ye abaffe tufuniramu wa nga bannayuganda? Bannayuganda nno bo basanyufu bagamba nti banene abasajja ke bazze tufunye ebintu ku bbeeyi layisi, era ffe ebintu bye tugula tubigulira ddala wano ku bbeeyi ya layisi, era abachina ne bwe batagenda ffe weetuli okubawagira. Yes, it's okay. Economy ya Uganda weri buli muntu emunyigiriza. Esente zinoonyezebwa mu kiwato nga mazina nga tekyalina omu ayinza kugenda mu maaso na kubeera ng'ayimirirawo n'agamba nti buli omu abeerawo mu mbeera ya kukaabirira Katonda. Kaakati ekibuuzo kiri nti lwaki gavumenti bajja nga bawa abasajja ba investors tax holiday oba tax exemption ne bazimma bannansi abateeka ensimbi abazinvestinga mu ggwanga lyabwe? Singa bannansi bano be bamu ku bantu be basinga okufaako ne babagamba mmwe ba starters abatandika balina businesses entini kababawe tax holiday ya mwaka nga temusasula musolo, nammwe mwandisobodde singa ebintu binene bibadde nga babi importing okubiyingiza mu ggwanga nga tebagibwako musolo munene. Ekituufu kiri nti bandigenze nga maaso n'okubeera nga nabo babitunda ku bbeeyi layisi eyeevuganya eno. Bw'osisinkana omusuubuzi akugamba nti nedda omusolo gwe batuteera ku bintu bino nga tubijjayo ebweru, ekituufu gukubisaamu kumpi emirundi 3 ku bbeeyi yaabyo. Essimu gye batunda e China $800 oli agenda okubeera nga agijjayo nga okugituusa wano e Uganda eriko omusolo gwa $1.5 million. Lwaki tatunda essimu $5 naye okufunako nga rent ya mubanja, transport ya mubanja, ali anywa asula n'abaana basoma? Ye abaffe Uganda eraga luddawa era ani agenda okuyamba Uganda? Ababaka baffe abatukiikirira bino babiraba oba bo bakkusa mbuto zaabwe nga nabo tebasobola kubeera nga batulwanirira? Lwaki tebakopa? Lwaki tebeegomba ku nsi endala? Uganda yafuuka kisekererwa etya nti Uganda yemu kwezi ensi ezikyasinze okuteeka omusolo ku bintu ebiyingira wano. Yemu kwezo ensi ezikyasingidde ddala okussa omusolo ku bintu ebiyingira. Naye nga bijja bitya? Nena mukwano gwange omu musuubuzi wa computers nga gamba nti computer emu eno laptop bagiteekako omusolo gwa $16,000 ku $20,000 eyandibadde eyakakadde agitunda $1.5 million. Lwaki? Lwebyo. Kakati bwe muba mwongeza omusolo ng'ate ba investors muba wa tax holiday, kitegeeza nti ensi Uganda temukyajagala mu bantu baamu wabula mujagaliza ba investor n'abo abekkusa bokka na bokka. Twagala nnyo ensi yaffe okusinga okweyagaliza ate yagaliza ne munno naawe ofune. So Chinatown still closed until further notice. Mbagaliza bye munjagaliza. Kale tusinkane Mungu ng'asiimye bwe ntyo nno bwe ndabise. Kale tusinkane mu video yaffe eddako ate tulabe ensonga nga bwe zigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.